Chosen Becky wuno yavuddeyo n'abeera ng'ate aswaza akasuku lwakwekaza naye bambi kasuku yaswadde okitegeera nno naye omukalukalu tajja buseera lwero olugero lw'Abaganda ndowooza kansubire nti nate ndwogedde bulungi. Abamu bagamba nti Chosen Becky amunanga olubuto lwe lumusumbwa y'ensonga lwaki yavuddeyo n'abeera ng'ate aswaza akasuku. Abalala ne bagamba nti nedda akasuku yavuma nnyo Chosen Becky mu biseera awo munange ng'olugambo lutandise okutambula nti Chosen Becky alina emikolo era agenda kubeera nga munange afuna omusajja omulala alekewo Dictator Amil. Naye nga kasuku gwe twogerako munange yaliko mu vidiyo ya Chosen Becky okitegeera naye Chosen Becky yabadde mukambwe n'abeera ng'amugamba saagala tontunuzaamu bikamera byo ogira okubeera omusajja omukulu munnanga ate ng'olya ku lugambo. Tebyabadde bigambo byaffe, byabadde bigambo bya Chosen Becky. Ono ye Ssekajja oli ye mukyala we ndowooza obalabye okusuwinga bambi kituufu ennaku zino abantu bakambwe tugende Mariya baba okirabye mutyaba you've seen it obalabye abantu bakambwe obwaki abantu bakambwe kati ono furniture tandikireno Maria. Yes, ndowooza akatambi munnange okafunidde ddala bulungi. Chosen Becky agambye nti no ye ku musajja we woba oyagala abeere ng'ate munnange akuwalana yogera ku musajja we toogera ku Ssekajja. Nina ekintu ekizibu onvumira omwami wange mpulira bwakiri vumanze naye nga tomuvumye. Abanneetoolodde bammanyi vumanze naye nga tomukoze otya. Simanyi nange okwagala gye nnakujja edda saayina kwagala naye simanyi oba kwavaawa. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Olutalo luno wakati wa Jayden kw'ossa ne Ssenga Acid simanyi oba oli ttiimu ki naye ate olutalo luno era ne Zubeda naye mwaluli nnyo. Kaakati osobola okgendawo mu comment section n'otubulira ku bano bombi ani mutuufu. Okusinziira munnange ku Jayden yagambye nti Ssenga Acid teyamuwa ssente ze yasondera ku live ye ate nga yali amusaba ebipapula wabula ye Jayden n'agamba nti tasobola kuwa Ssenga Acid ebipapula. Ssenga Acid naye munanga avuddeyo naluka mugamba kati ssente sijja kubeera nga nzikuwa era awadde ensonga ze lwaki tajja kubeera nga amuwa ssente ezo ze baasonda ku live. Katubeere nga tukuwa obutambi buno bwombi tukuwa Jayden ate tukuwe ne Ssenga Acid. Tulinayo n'abazisonda nga bo bazitereka. Waliyo omuntu eyasonda ssente zonna atazikuwa? Yes. Ani? Ssenga Acid. Sabu tamwogera. Ssenga Acid yankoonamu n'angamba nina ano ssente za Jayden miliyoni 2 oba something. N'angamba agenda zikuweereza. Teyaziweereza. Era we namuse mumuweereza message azimpeereze. Oba yanziramu biki? Nange ne muddamu. Bye naddamu n'abiwanika wali namusanga ng'akumye live. Wamuddamu oba bubi? Ani? Muno motalina njogera. Banaye. Mwagala kukakasa ndi njogera sigiina mu kuwandiika ne mukwogera. Jatubeere bantu balungi bannaye. You want us to be realistic. Yakuddamu bubi? Teyanzira mu byangamba oba yansaba biki? Yakusaba oba empapula z'eddwaliro? Ne mukaa sigenda zikuwa. Empapula siziwa buli omu. Yes, because tezeetaagisa kubanga empapula siziwa buli omu. Kuba ne doctor inzijukira nga tuzimusaba azituwe n'agamba nedda. Okuggyako ng'omulwadde akonsentinze nti tubawe empapula. If I've not consented, I know it's a public secret. Bwe mwakikola kyakimanyi ndi mulwadde simple. Naye you don't have that authority and audacity. Ekola ki? Nsaba mpapula. You don't have it. Just because of 2 million gwe zewasondesa abantu. Nga ninayo yaleeta miliyoni 5 awamu nga tasabye luki yadde olupapula gwe kyo kikweta olowooza nti ngenda kuwa olupapula sisobola lukuwa. That is my personal information. Mba neweebudde nnyo mba neemazeeyo okitegedde. The best deal I can give you sokugamba kankufunirawo eddwaliro gye tugenda okugenda nkwe ne ssente ze basaba
nedda kenkuwe quotation y'eddwaliro gye tugenda okugenda ky'eddwaliro bwe liti ne sente zibasaba kyekyoka kye nsobola okukuwa gw'oziteekeyo ku account kati gwe gwamanyi oba obiteekayo ebyo gwakola ki gwamanyi but sisobola kukwata all my health details and factors munzikwate nziwe gwe omuntu omu tolina gye wasoma busawo just because they called you that fake doctor thing doesn't mean you qualify to have my health documents. Thank you. So abasigadde bonna tukyaliyo kukwebaza. Jayden munyiivu nti mwasonda ssente ne sitazimuwa mu bigambo bye mwabaddemu mwasonda ssente ne sitazimuwa era namusaba ebipapula ate ye nga tasobola kuwa muntu ananaagira bipapula nga tasobola kuwa muntu ataasoma bipapula bye nga tasobola kuwa muntu mukadde anaatera okufa ebipapula bye nga tasobola kuwa muntu abeera oba mu kyalo and all that you guys had that whatever he had to say kati Jayden nsooka okwetondera nti nakusondera nenziramu nenkwetondera nti nakusaba ebipapula naye munnange Jayden ku ssente ezaakusonderwa zaali $2,600,000 neŋŋamba nenda kukwongererako $100 era kwezo ssente ezaakusonderwa zonna inze nalinako $10 kyokka naye essente endala zaali z'abantu bwe twakusondera ssente nga twakava ku live munansonyiwa kano kagenda kubeera kawanvu mukko nga naakava ku live nakubira Zubeda because I did not have your number and I'm actually even sorry I did not know your user account names kubanze obuntu nabulabanga on people's walls I was not even your follower nenkubira Zubeda nenjogera naye nemugamba ninawo wano sente za Jayden nzikuwe Zubeda nanneebaza okusondera nemugamba nzikusindikire nangamba saagala kunzibisa ssente bye byali ebigambo bye mubuulire ajja kunnyonnyola kati naye obutazikuweerawo that exact day nali twalina plan okusondera mu money era nojja mu inbox yange nonneebaza message nenda kuziteekawo awo noŋŋamba neebaliza Abannayuganda waayitawo ennaku era ntono nenkubira Zubeda nga ebigambo ebyogerwa bingi a lot of people were doubting your credibility nenkubira Zubeda era agenda kukubuulira nemugamba omwana mulwadde naye twetaagayo omuntu a professional doctor annyonnyole Abannayuganda condition y'omwana nekyetaagisa kubanga Abannayuganda ekigambo sickle cells bakimanyi nti bulwadde they don't know how severe it is Abannayuganda mwenna abandaba waayitawo olunaku lumu Jayden ne bamwadimitinga mu emergency era ne waayitawo era ndowooza ennaku endala bbiri ne bakola press conference nga omusawo abannyonnyola I thank myself for that brain that I added you to explain to Ugandans, to get a medical doctor to explain to Ugandans. Even the additional advice for you, I was giving it to Zubeda, the same person eyakuchaziza onzivole onzibise sente. Jayden okusaba ebipapula abantu batandika okubuusabuusa kubanga wajja ng'okyusa emboozi. Era najja ku live abantu abaaliko nembagamba bannange ate Jayden yayogedde bw'ati sente ze nzimuwe abantu ne baŋŋamba senga sooka first hold on to the money until when Jayden gives you medical proof kubanga I'm sure Jayden n'abasawo abakugamba mbu obulwayo emyezi 3 ne buyindi gye wali ogenda wali weetaagako ebbaluwa already nga ozirina when that's what I think nti
you had to have a medical referral from Uganda for any doctor ebuyindi okukola kwate ngorede wali watugamba okusondera sente kukutwala kuwa busomyo oba kale ne Nairobi nje wali ngogamba nsonyiwa bwembeeranga okusaba ebiwandiiko kyakunyiiza naye ate Bebe Cool tewamuvuma kuba naye yakusaba ebbaluwa ez'abasawo naye ate nga bwe wagambye nti wali tosobola kuwa muntu an educated person your medical papers tomanya munnange nandifunye omuntu anvunulira oluzungu bwe lwandibadde olungi naye ate okusaba ebipapula ne Bebe Cool yakusaba ebipapula asobola bitwala ewa bakamaabe kubanga sente zaali teziva mu nsawo ye nange sente zaali teziva mu nsawo yange. I have a problem. I don't lower arguments to small insults. Era kasitampulira mu golinga egundi olinga kino awo mba sikyateesezza naawe oba omaze okulaga how dense and stupid you are. Good morning mwasuze mutya ekisooka kimu nga before you run that vocabulary nga tonnaba ku runninga nnyo mawe manyi you take respect you want to turn it into fear nze manko ekitiibwa sikutya kinkakata okuwa kitiibwa sikutya and just because I want to be bold and frank doesn't mean I don't have respect for you. I do, old mama. Yeah, so ekisooka bw'oba toyina bipapula wali osonda zaaki wali said binsaba nga n'abasondesa n'abasonda nno mbasaasira mulwasondera otya ku drive y'omuntu aliko ekikyamu. That woman is psychologically dense and down. Gotuulako otya, in fact n'abamuwuliriza nkusaasira leero n'ebiseera eby'omu maaso oba ebitadde mu katyabaga. I want us to be frank. Yakulazeko screenshot nga aweza sente before nga tonna bakuba meeza kuwoggana. Sigenda zikuwa abazimpa bambulire ekyo zikozesa. One of the people abasonda esente enyingi like I told you abamu bakuwanga 15 13 25 etc. Omuntu eyasinga okuwa sente yampa akakadde kamu and it's my personal abeera mu America. Yangambye she trusts me to use that money in whichever way I find needful. Kakadako so kuzobanja akakadde eyakampa nabalaze that message mubalage here. Hi dear, I want to contribute 1M. I don't want my name mentioned. Where should I put it? Alabambi amweshifa yiyo nebampa yampa 1 million oyo 1M era nazinsindikira nemuwa enamba nemugamba received with gratitude. As of yesterday yangambye my dear, those low lives who are even willing to betray themselves, pay them no mind. It wasn't about money. We thought someone genuinely needed help. Time tells a lot of stories and shows one's true character. I, for one, am happy you did not give him the money. You will find a worthy cause. I trust and love you. Bye. Be strong and safe. Hold it. Oyo yeyampa akakadde kakati awo sigazizaawo mmeka omuntu omulala eyampa sente zo kamukubire nenda mukubira wano akuwulire bamuyita Rita abeera Canada. Kakati ndi ku live ndi accountability ya sente za Jayden. 1% mmeka eza Jayden? Sente za Jayden yoba I think za $5. And what happened after? Wangamba nzikole muki? Nakugamba oziwe ono mwami eyafudde. Vianney. Yes. Thank you.
Chembade njagala, I was just giving people and Yes, senga sidi munange era avuddeyo n'abeera ng'alumba Zubeida. Amulumbidde ki akatambi kaakano? Njagala oleeteyo nga ntudde katuuti. Ng'omuntu akuvuma ne stam stoppinga. Gwe mazigwe. Jaden yabadde anvuma n'omugamba ojja basobola kumanyoko. Tokola wano bintu by'amazzi. Nabadde ngambye mbu sigenda kuvuma. Zubeida nga lwaki sikuvuma? Give me one reason. Nabadde ngambye munnange olwa bbiini leka Zubeida mmuleke kati nyiizi. Salese Jaden kuvuma nina. Aha. Mu bigambo byo wagambye ojja basobola. Oya nno gw'ovuma oyo akuzaala. Ojja basobola. Oyo si omu ku baali bakusondera ssente Zubeida akantu nkamanyi. Akantu nkamanyi nga bwe katambula. Jukira nali nkozeeko naawe akantu. Owulire? Akantu nkamanyi. Era Zubeida sinnakuvumako, sinnatandika. Sinnatandika. Ndekerawo okuloza nti mwe abalina right evuma abalala. Zubeida gwe uplifting omwana ow'obuwala. Gwe uplifting omwana ow'obuwala. Era obeerawo omwana ow'obuwala n'obeerawo ba single mother. Kiki ekyakukyaziza Vanessa? What was your intention? What was your intention? Okuhostinga Vanessa. What was your intention? Nga omanyi mbuno ebigambo bye birumya omwana ow'obuwala who is a single mother. Nja kuyingira paka mu munio. Yetamala Mirundi Junior avuddeyo n'alyoka agamba nti oba toyagala babeere nga bakuvumira mwana wo ate omuteeka akumutimbagano. Jjukira nti omwana wa Zubeida bangi bamuvumye, bangi bamulangidde, bangi munnange bagamba mbu siki. Kyemalireyo katubeere nga tukuwa akatambi kano. Wozaala omwana nga mubi tomuteekayo ku social media. Nako kambeere straight nga bagambe guys nga tonna postinga mwana osokola oba omwana anyirira. Tokwata mwana wo mubi kumuteeka ku social media. Ye abazadde mukitegeere. Kyusaamu ku lulyo. Abaana balungi wano tebabavuma. Ne bw'ozaala omwana nga mubi naawe sooka wamu okwata omwana wo omukuba ekifaananyi olaba bakisaanayo. Nkabagambye ye oba munyigire guys buli muzadde ali eyo nga wazaala omwana nga mubi tomuteekayo bajja muvuma bagenda muvuma bajja mukuvumira leka balina abaana abalungi bapostinge opostiza omwana omutwe gumu naye ensujju alina watermelon bajja kumukuvumira yes tunadda ku ekyo kimu tuneeyisaako mpaka wa iye kino kibe ekyokuyiga bw'ozaala omwana nga mubi tomuteekayo bajja muvuma period nga omwana muteekeko firuta. Ye Komanda Kaweesa munanga akyagenda mu maaso n'okulaajana anti agamba nti abannuupu abamubbako ssente ze ziwerera ddala obukadde 600 kaakati akyagenda mu maaso n'okuba nti nno akoowoola abo bonna abasobola okumutaasa ebyobugagga bye bireme kubeera ng'ate bigenda okitegeera katubikuwe. Saasire weza okuba oyagala okufuna naye nze kyendi mukikuufu okyagala munsanyaawo byenjogera tubifudde bulimba mufudde katemba legayiridde nsaba nsaba nyambibwe awekitiibwa maama nsaba nyambe awekitiibwa maama Janet Kaguta Museke nsaba buyambi
Oweekitiibwa CDF Commander Muhoozi CDF Chief of Defence Force Kusaba Nyambe Commander in Chief President Ssebo Nsaba Buyambe ensonga eri serious ebigenda nsazeewo okuba omulanga nsaba mpulirizibwe Mama Natasha nsaba buyambi Ssebo Geno Sale nsaba buyambi nsaba munyambe buli muntu anvuma banfudde omubiri buli muntu agamba kawesa mubiri okuba omulanga nerwaniko ebyange bireme genda kinfunira omubiri ddala yes sente zange zibanga zagenda aba zayita makubo makya ndensaba nyambe naye ebyange bigenda for God's sake ebyange bigenda nkyayinamu okukkiriza mu nze nti omulanga gwenkuba nsobola okulanga yensonga lwaki nkyalinamu kutwala ekitonotono okulabika nti eddoboozi zirimu liisaawo ekyokera ekikwata yenna ali eyo atanjagala bambi nkwegayira ensonga eyomaterekeera noonya abanyamba banyambe leka kugamba bantu nti ndi mubi leka kugamba bantu nti ndi mulimba lwaki leka benneetunda atanjagala bwe mba nina kye nakola nsaba kisonyiwo nsaba forgiveness nsaba kusonyiyibwa bwanga nina kye nakola bwe ngolina obusungu kunze nsaba obusonyibwe naye bambi basaba mukkirize nkuseewo eddoboozi lyange President anyambe Weekitiibwa President oyambye abantu ab'enjawulo ebizibu eb'enjawulo lwaki nange omukisa sikufuna nenyambibwa ndikuweereza ndikola kyonna ekisoboka naawe okuzza omutima gwo nti mubutuufu nasiima kyewampolira okutaasa ebyange Stephen Kaweesa muzi Komanda lwakatona n'ensiya bwete tambudde obadde mulabi mulungi alekwekumira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba